Inside Story Uganda, real source of political updates. Kasambite message zita ku 075 mukaga 0 message jintereko tuberenga tukwatagana fenna olunaku olwaleero. Well, doctor, esebo tugende ku nsonga olwaleero ntegedde ko nti mutandise okutereka enteekateeka ebajja mu mukago mwayina n'ekibiina kya NRM ekiwandiiko namutaayika kyosizzaako omukono gwe kennyini. Why and how and what do we expect? Ekisookera ddala era n'abatuwuliriza mujja kujjukira nti omwezi oguwedde ennaku z'omwezi nga 6 ffe ng'ekibiina kya DP twali Soroti eyo twalina enkiiko za mirundi 2 ez'amaanyi ez'enkiiko eza organs of the party oba organism ziyite ntya olukiiko olufuzi atmao olwa National Executive Committee era enkeera waalwo olukiiko olulinga parliament ya DP lwe bayita National Council olubeeramu bamemba ba NEC bonna bamemba ba parliament bonna abayitamu n'abatayitamu aba DP ne ba chairman ba districts aba DP olukiiko nalwo ne lutuula naye kijja kujjukirwa nti naleeta ekiteeso mu National Executive Committee ng'ekiteeso kigamba nti ekyamazima tukoze ebyobufuzi ebirungi nga DP naye waliwo ekintu ekituliko kye tutategeera twagenda tukola endagaano kibiina ekiri mu buyinza ekya National Executive Committee National Resistance Movement era endagaano eyo president waffe yannyonnyola bulungi nti yagiwandiika n'agiteesaako era n'agisayininga ng'endagaano eyo ffe twagikkiriza nti kubanga mukama waffe yakoze eki yataddeko emikono ntuga nti eno ntuufu kubanga ye yennyini yakoze eki era nitutandika okugisomako kakati mu bimu ku biri mu ndagaano eyo mwalimu gavumenti okuviira ddala eddembe gye bayita peaceful transition of power enteekateeka y'okuwaayo obuyinza mu mirembe mwalimu n'enteekateeka ey'okussa ekitiibwa mu ddembe ly'obuntu mwe muli eddembe ly'abamawulire eddembe ly'abamakanika eddembe ly'abalooya eddembe ly'abalimi eddembe ly'abantu bonna mu Uganda okuteekebwamu ekitiibwa mwe mwali n'okukyusakyusa amateeka ag'ebyokulonda nga tetunagenda mu kulonda nga musango gw'omwaka gwa 2016 Amama Mbabazi versus Yoweri Museveni tubeere nga tuyina atirisitiko okugenda mu kulonda okw'amazima naki n'obwenkanya era endagaano eyo neegamba nti ng'eteereddwako omukono olwaleero waliwo n'abantu abalondeddwa in fact ndoze yali president w'ekibiina n'alondebwa nga minister wa justice and constitutional affairs nga kirowoozebwa nti kati yagenda okukola ku nteekateeka y'okukola amateeka gano waliwo n'ekisuubirwa nga n'ebirala bingi naye n'ababaka ba DP mu parliament mwe bali babukulembere okugeza akakiiko akakola ku ddembe ly'obuntu kubanga byebiri mu ndagaano twali tusuubira memba wa DP okubanga yakakulira n'obukiiko obulala obwaliteereddwawo oba obuliwo naye ng'ekisinga obukulu endagaano eyo yateekebwako omukono ng'eraga tiwateekeddwa okubaawo ensisinkano wakati ow'ebibiina bino okulaba nga tuteeka mu nkola endagaano eno ensisinkano ezo nga zijja kubaawo emirundi 4 mu mwaka kwotale era endagaano yakolebwa ndoze emyaka nga giweze ensisinkano zaakabeerawo 8 abatuuliriza naleeta ekiteeso ne mbagamba nti wakati wa bino byonna
njagala okutwala omukisa guno okubabuulira nti tewali kyali kibaddewo tewaliwo ekintu n'ekimu ekyali kibaddewo omunga mutwalidde n'okusisinkana temusinkana nga nakuwalunaku n'olumu tekubeerangawo tewaliwo na bubonero bulaga nampuliziganya tewaliwo na bubonero bulaga nti ekibiina kya NRM kimanyi nti waliwo endagaano efaanana bweti tewaliwo bubonero ey'enkolagana naye tewali nkolagana yonna kakati ate ng'ebiriwo biraga nti NRM ekyatyoboola eddembe ly'obuntu kubanga wano kituvuddeko mu kalulu k'ekawempe baddira ng'ojje ku yeesimbyewo yennyini Nalukoola okumujolonga buli lunaku n'abamawulire bonna buli omu bwe yagenda engoye ze yaddanga ziddugala omuntu kyangwa engoye ze okuddugala bw'oba osazeewo kati ng'ajja ku misinde Ssaabasajja nalabye abantu nga bazanyira mu mazzi ng'engoye ziddugala kikola kuba ddembe lyaki naye okutyobula eddembe ly'abamawulire ery'abantu ery'abeesimbyewo ery'ebyokulonda ekyo kyali mu ndagaano nti tekikirizibwa tewabanga okukyusa mateeka yadde ag'eddembe ly'obuntu yadde ag'ebyokulonda tewaliwo yadde obubonero obulaga nti gagenda kukyusibwa so tewaliwo nkolagana n'olwekyo naleeta ekiteeso ekigamba tusazeemu endagaano eno kakati okusazaamu endagaano kyamateeka kubanga mwagigendamu nga muli bantu nga mukanyiza nga muli bantu bakulu ddala era amateeka omulamu okufuga endagaano baguyita consensus ad idem nti wateekeddwa okubaawo a meeting of minds nga mukanyiza nga mwenna obwongo bwegasse wamu ne bukkaanya nti katukolagane tusse n'omukono ku ndagaano eri ku nkolagano eno kitegeeza nti bagiyingiramu nga ntuufu n'olwekyo bwe muba mugivaamu totambula butambuzi waliwo emitendera gy'okola ki gy'ogoberera kubanga endagaano okuggwaawo eggwawo mu mitendera ena mu mateeka batuwuliriza omutendera ogusookera ddala eggwawo kitegeeza eweddewo endagaano muganda wange Kkungu nti nze ngenda kusupplyinga Mercedes Benz C200 model 2020 njeru erina bino erina na bino ng'ate njijje German onsasule $3,000 ejja dola singa ndeeta Benz eyo nonsasula ssente ezo kitegeeza eyo ewe tekyaliwo gyebe weddewo by performance naye ate waliwo n'okugamba nti mbidde nsapullayinga Benz eno na bino bwe biti nja kuwa emitwalo emeka 3 mba nsubutuka nga nva Germany nenzuula nti ekyamazima nakugambye emitwalo 3 naye abasajja bagenze ne beegatta ne Chrysler kakati ebintu byeyongedde ekyamazima Benz efaanana bwetyo sikyayinza gikusupplyinga mitwalo 3 erina kuba ya mitwalo emeka 4 ne tukkaanya nti gwate oyagala gule motoka ya mitwalo 3 sente ndala za kuzimba bintu by'abaana tusobola era okusazaamu endagaano bwebanga yali mpandiike ne tugijjawo oba ne tugidischarginga still by agreeing to discharge it ekintu kino tukiwummuzeemu ndikikola omwezi omulala nga neeteeseteese ekyo kye bayita okusazaamu oba discharge of a contract by agreement kubanga mu mateeka era principle etufuga egamba leo demode ko olutul leo demode disolutul nti ekyo ekyakkanyizibwako mu buwandiike era kisazibwamu mu buwandiike kyoli mukola kakati kinakyo weekiri njako bwe malize gye emisingi ena then nkubuulire kyendi mukola omusingi ogwokusatu kakati ensonga eyokusatu gye bayita katugeze nkugambye
nti emmotoka era tuzzeeyo abatuwuliriza tukyali ku ndagaano yaffe eri ey'okuleetera muganda wange Adam Kungu emmotoka eyo. Kakati emmotoka eyo ngenze Germany nsanze nga weeri ngisasudde naye tuba tufuluma ekibanda bwe tuti tebanagiteeka ku mmeeri COVID-19 n'agwa bwamala okuyiika ne bagaana buli kintu okutambula teri mmeeri ekkirizibwa teri nnyonyi ekkirizibwa teri nange nensikandi buleeki neneeberera Germany ennaku z'omwezi jjukira nakugamba nti nga 21 ebeera erina okuba nga ekoze eki etuuse kati eyo contract eyo oba agreement gye twakola eba egaanye out of frustration wabeerawo an intervening material a frustrating event nga tekimanyiddwa saakitegese saakyagadde si kyeyagalire naye kyazze covid yagudde era bwe tuba tukuba endagaano ffe balooya ebiseera ebimu tulina ne bye tuteekamu awo waliwo ke bayita force majeure kabayita batya force majeure tuba tuteekawo nti mu ngeri nga singa waliwo ekiguddewo ekiba kiguddewo tukitwalanga nti eno endagaano ngimenye wabula tujjanga kuddayo tukole kino mwaka kawaire so n'olwekyo eyo endagaano era nayo ebeera discharged by frustration omusingi ogusemberayo ddala oŋŋambye ndi nga 21 leeta Benz si 200 mwaka 2020 nga 21 neneegendera nenzijako n'essimu n'ennaku ne ziyita nga sikudidde kakati eyo endagaano eba eweddewo by breach nti eyo esigikoze nganye ngimenye kakati kyekiriwo ku ndagaano ya DP ne NRM bagimenya. Do all your members agree with you? Leaders mu kibiina? No, si kituufu nti bonna bakkaanya nange naye ndi mu kunoonya kukkaanya buli muntu akkaanye nange kyova olaba nti luli motion twagiyisa kakati mpandiikidde president proposed road map gye ndowooza gye tugenda okugoberera era tusuubira nti ajja gitunuulira anziremu oba alagire action ebeere ng'eri taken awo we tuli. So what do you want to achieve immediately? Ekisookera ddala twagala kakati kuwandiika tuve mu ndagaano eyo twetaaga abatuwuliriza mu nteekateeka gye nataddewo okugulirawo ddala enkola oba okukola launch official launch termination proceedings twejjire ddala ku NRM nga abakati batugamba nti weegaana sitaani n'ebikolwa byo byonna twegaane tugambe nti ye nkola ki neegaana ndagaano tugiveemu tukole omukolo munene ng'era bwe twakola emikolo egiraga nti tugirimu tugenda kukola emikolo egiraga mu ggwanga lyonna nti twagivaamu. Kirekawa ebimu ku ebyo byemwatuukako mu ndagaano eno okugeza nga mu ebiri mwalimu okuwa minisita mawe ekifo bayogera ku ba junior ministers abo tebaalabika kiba kibalekawa kakati ekyo tekyali kyakutuukiriza ndagaano nti olwo ewedde kyali kyakuteekawo misingi mwenaayita oba okitegeera singa oli ajja n'akugamba nti kakati ontumye Benz bwe ngireeta mu lujja ate nenzija mu yingini n'engitwala ebbanga lyonna eyo teba Benz paka nga yingini nkoze eki ngikomezzaawo ekyo oyinza okitwala nti endagaano ewedde kubanga minisita yalina omulimu gw'alina okukola ffe situkolangako ndagaano kutuwa mirimu mu gavumenti nedda endagaano yali yakuteekebwa mu nkola naye olw'okuba twalina ebirowoozo nti abali mu gavumenti tebasobola bikola nga tujja kubakwasa abantu ababikola mu buli kanyomero so n'olwekyo olw'okuba tebikolebwa endagaano terina mugaso ffe tugenda tuvunaanyizibwa okugisazaamu ate netugenda mu maaso mu Uganda ffe nga tunoonya obukulu ffe twetwalira obukulembeze ebintu bino tubyekolere. Mwafuna hot air hot air oba waakiri ebeera air ng'erina hot tewali kye twafuna twalaba kazimu omanye akazimu bw'oba okalengera oyinza n'okulowooza nti it's very big business katambuza n'ekintu ne kakijjawo ne kakissa wali naye toyinza kugamba nti kaakano nkaterese nkafunye
mundagano ya mwene NRM mwafuna mpewo baba wa mpewo kali kazimu kuba empewo togiraba naye akazimu okalaba naye nga tikaba kantu ningubiru okalaba bodi naye okalaba lwebe bekasitudde n'olwekyo kali kazimu empewo nungi naye kali kazimu kakati obwa minister nze mukubulaba era jizo betwali twogera Soroti nze nagamba nti umanyi bw'oba okebera eri abavubuka abambala bulingi abatuuliriza kitegeeza okwambala ebijegere mu bulago nga n'ojoga naye ne mbagamba nti naye ate nalabako n'embwa nga nayo bagisibye olujegere balusuba ne ku muti kati si kyangu okulowooza nti erina bulingi yayawukako olujegere lwawukako ku bulingi n'olwekyo ekyo kiyinza okubanga batuwa olujegere naye nga si bulingi tewali bujozi bwe tuyinza kukola. Will you succeed? I will try. Mbadde sikolangako kintu nennemererwa wakiri sikiviirako ddala. What if abamu kuba senior members kino kyo bakyagala nga bakyalina essuubi nti oba oli awo akati bo bwe baba nga bakyalina essuubi ne bansinga obuwagizi era ekibiina ne kisalawo nti kyo kikyayagala ogenda mu maaso kati kijja kuba kiri erinze nze kubanga nze sisobola kulimba mbidde. I do not go against my conscience. Kati olonze nje okusalawo ekiddako. Okay, honorable, njagala kutwala ku nsonga. The country is shocked. People worried. We hear 100 million Uganda shillings has reportedly been given to each member of parliament. Olunaku olwaleero bukadde 10 kigambibwa nti buweereddwa nabya amawulire gawandiika ebintu ebyenjawulo. Monitor agambye Museveni gifts 100 million shillings to each MP. Reportedly mbukubeebaza kuyisa bakuza UCDA mu Ministry of Agriculture aluso noku bateekateeka okuyisa bago liri nenongosereza mu teeka lya UPDF Act eririmu n'okuzza okuwezesa ba civilian mu kooti z'amagye. Kijja kuba kyennyamiza bwe kibanga kituufu naye nze ndabula abatuuze boolaba abo baalonda ababaka ba palamenti abasinga baagenda okuyingira nga tewali asobola kugula pikipiki mpya naye kaakati basobozeseza abantu abo okusobola okugula emmotoka ez'amaanyi. Naye abatuuze baba abalonda tebannaba kukyuka ku ddaala lya byanfuna lye baaliko nga balonda. N'olwekyo njagala okulabula ababaka ba palamenti abanaba bayingidde mu kufuna ensimbi zino nti kasita olinya omuti n'ogutuuka mu busanso naye ate ne weeyongera mu maaso ng'okyalinnya kitegeeza ettaka likulinze. Njagala kulabula mubaka wa palamenti yenna eyakutte ku miliyoni 10 nga abaakulonda tebayina naye baakugaggawaza. Kasita olinya omuti n'ogutuuka ku busanso naye ne weeyongera mu maaso ng'okyalinnya kitegeeza ettaka likulindiridde obeera ogenda kugwa ku ttaka. N'olwekyo ababaka ba palamenti njagala mweyondemu amagezi mwekka mutegeere ekintu kino naye kibolekedde kijja kuba kizibu. You're being philosophical. Omubaka wa palamenti bw'obanga bakyakwebaza okujja ekitongole we kyali n'okikwasa gavumenti ekyemmwanyi ezirimu bonna abaakulonda nga mwe beenyigidde gwe bw'olabanga nga bali mu kukwebaza weegendereze nnyo sooka weefumiitiriza abanneebaza ki naye abaffe abannonda nabo bagenda kukinneebaza bo baali balowooza ki we nakolera kino. Omubaka wa palamenti njagala otunuulire nga ssente eziva mu gavumenti. Ssente ezo zifaanaganako n'eddobo. Mwami Kungumanya eddobo. Nalivubyeko ensonzi. Kakati ku ddobo lino
oteekako ekyokulya kyekyennyanja twateekako kasiriŋŋanyi naye ggwe ekyennyanja ne kiteewuunya kasiriŋŋanyi kikko nga kanoonya bunoonya bulijjo obusiriŋŋanyi mbunoonya naye kano kasiriŋŋanyi ki ko nga ke kanneenoonyeza kakati bw'oba nga toli mugezi naawe n'oyonoonekanga ekyennyanja ekitalaba nti akasiriŋŋanyi akali ku ddobo kale kamere naye olw'okuba ke kakinoonya kitegeeza kyekigenda okufuuka emmere eddako kiwedde abaka ba palamenti abasinga tebagenda kudda 8 ku 100 era ebibiina by'obufuzi bivunaanyizibwa okusunsula obulungi nti ezimu ku qualification y'omubaka okugenda mu palamenti eddako tekubeera nti gyabadde era saagala kibiina kyonna kitiisibwe omanyi waliwo bwe tutiisatiisa ffe ababaka ne tutiisatiisa kakati olaba mu kiba ky'okwongera ku be tuyina kakati ate oyagala kujjawo ffe kakati ate oleeta kakati front line eyo parliament front line mu mbeera etali mu demokrasia eyo front line yakulwana twagala ba lieutenant ku front line tekubeerako bangi oba batono tekubeerako nti abalema tebafunye we bagwa cover kubeera kakuba yekka front line kubeera kasobola okuba yekka bw'oba tosobola kusima ndaaki n'obulirayo togenda yeeyo gwedda mu kiyungu gy'osobola n'olwekyo ababaka abasinga front line abalaze nti tebagisobola bagenda kudda mu biyungu badde mu kiyungu era ebibiina by'obufuzi bigenda kutandika okusunsula abamubegaana nti mbadde njogako naawe nga tanze sinaba kuzifuna naye bankubiraani newabe positiona tugende nti naye amawulire agalina nti bali bafunye bamu ku opposition but also n'aba NRM yeah but mbadde njogera kuwa ne honorable Kinyoka tina akakasa ensingi bazifana naye abamanya bazifunye naye nga naye yeewuunya but ekimu kukinza okuwunyisa abantu honorable paka namwe ate abavuganya namwe ate mwenna muli kyekimu bwe kituuka mu kulya mwenna mugendera wamu andi kakati nte enkulu bwe beegaaya n'akayana kwe kalabira engeri gye beegaaya kakati nakugamba wano bwe twali nti kakati abatuwuliriza olubuto baliyita tumbo kati Kenya wazzeewo enkola ey'ebyobufuzi nga bagamba nti tetukyalina ba technocrats tuyina ba tumbocrats kati abantu bannabyabufuzi naffe wano mu Uganda bannabyabufuzi baffe kati ba tumbocrats okusalawo n'okuyiiya n'okutegeera okusinga kuli ku lubuto lwabwe okusinga mu mutwe n'olwekyo enjawulo kati ntono kubanga embuto sizeezaawula okutegeera Katonda yagenda n'akussa mu mutwe kati bw'otagukozesa tosobola kutegeera kasita okozesa olubuto ate n'abalonzi nabo balina ekizibu ekyo ti nabo batera nnyo okulonda nga bakozesa mbuto zaabwe bamuwaddeyo mmeka n'omusanga n'akugamba nti wobadde woyina ground ey'amaanyi n'akugamba nti bannaye okola nnyo omusajja tuguzeguze muno mwonna kakati kitegeeza oyo naye akugamba nti ensalawo oyo yakozeseza lubuto kati bw'osala ng'okozesa lubuto obeera osindisa omuntu atunulira olubuto ng'ekyokukozesa era abatuwuliriza njagala mutegeere nti omuntu atunulira olubuto ng'ekyokukozesa ekyomugaso era bw'agendayo lwakozesa n'olwekyo temumusaba okukozesa omutwe ate nga nammwe okumulonda mwakozesa lubuto weebale nnyo oli kituufu oli muyizi wange ow'ebyobufuzi emina eddimu ly'okusomesa eddimu ddene kuba waliwo n'agambye MP 26 biri bamunanika mulimu gwa kuteesa n'ababeera bawangudde nga bwe tewangudde obwa president oba nga gwowangudde nga bo tebawangudde bwa president kitegeeza okuteesa ne gwotakkaanya okuteesa kitegeeza okwogera ne gwotakkaanya naye mumalirize nga mukkaanya oba nga mwawukanye n'olwekyo okuteesa kya bugunjufu
era togaananga kuteesa yadde okuwuliriza ebirowoozo ffe batugamba mu nsi mwami Kongo era nayogerako wano nti buli muntu alowooza endowooza ye entuufu nti era endowooza y'omulala nkyamu lumu nakibuuzaako lwaki bwebogera ne bagamba nti si kyangu gwe kwetikka ndowooza ng'omanyidde ddala nti nfu kitegeeza woogyetikkira olowooza ye entuufu naye bwe mugatta endowooza ezo oli naayogera kyalowooza naawe kyolowooza kasita oba ng'oli mu ttuluba eri abantu abategeera mumaliriza mukkaanyiza ku kintu kimu kiyinza okuba ekikyo oba ekyoli so n'olwekyo ffe abamanyi ebintu nga bitambula tukola ekyokubiri tulina ndoza ababaka 9 babalonda mu 2021 tewaliwo ndagaano gwe mwaka yali tennaba n'olwekyo abalonda DP ne bagiwa ababaka abatono tebasinziira ku ndagaano naye baba balina bye basinziirako okugeza nti eyinza okuba nga si ye yali yesinga okwagalwa mu kaseera ako oba nga wajjawo omulala asinga okwagalwa mu kaseera ako naye ate oba nga weesigama ku babaka n'obuwagizi abafuna ababaka abangi n'obuwagizi obungi aba NRM era be b'amaanyi kakati obanga agamba okulonda kwali kwa mazima naki na bwenkanya fe mu mateeka tugiyita principle of reprobation and approbation nti tosobola kulya keekeyo ate nomala nobaliwa mubagirina ebeweddewo naye abamu tebakyogera na bulungi omanyi mwami Kungu tujja kufunayo program nga yakusomesa Lungereza you cannot have your cake and eat it kati ekikyo boyogedde kiba tekiyina and have it kati bwoyina kyogera oba kitegeera waba kikola sense bitegera tebina sense so naye omanyito omuntu ayinza okugamba mu net return back at 10 nalabako abantu nga mpulira abantu kasita okozesa return ekyo kyennyini baaka mwebeeri ebyo tulifuna olunaku netubinyonyola n'olwekyo abatuwuliriza ekibiina tekiba na maanyi ekibiina tekiba na mugaso ekifuula ekibiina ekyamaanyi bwemba temukiriimu kitono kinafu bantu bafuula ekibiina n'olwekyo ekibiina kivunaanyizibwa okukola ebyo bikifuula abantu kyebagala okugeza kati kyengezaako okukola okujjawo endagaano eno kubanga naye ekyononedde obuwagizi obubadde obutonotono obusigaddewo ekyokubiri kisobola okuba kibadde kikyasobola obufuna ffe tulina ebibiina wano kuba mu Uganda ebibiina tebinakula n'olwekyo tulina bubeezi bakulembeze tulina abakulembeze nga waliwo emyaka gy'obala nga teyalina bululu President Museveni yagwa ku bwemupi mu 1998 omwami yamusinga bamuyitanga mwabatuuliza mulowooza bwa president ebyo nga ekibiina kisinziza ababaka kyekironda omukulembeze kakati naye nga ate n'omukulembeze oyo yennyini ajja memba wa parliament kuba mwe bamulonda yali Westminster hybrid kakati wane Uganda yobo teyalondebwa simugere naye n'awangula naye Museveni n'atawangula kakati ye obutawangula bwe bwali bumukoze ekigambo nti tikiyinza kusoboka kuba nti ate yandifuuse pulezidenti ne bwe yandibadde n'ababaka abakola obwa pulezidenti so n'olwekyo kati ye yennyini awangula ne bamemba ba palamenti kugamba banne bali mu kuwangula ye by'ataawangulako so webaliranga ku kiriwo kati okulowooza ku kijja naye weebalirenga ku byokola kati okulowooza ku birivaamu n'olwekyo awo wenjagala mutegeere baganda bange ab'engoma Edith webale ensonga eyo eya article 10 wadde si gwe mulamwa naye ekyamazima gavumenti tuli mugibuulira bwetagikyusa kasita mweyogeredde nakaseke ba president era bwe twali mu state house yagamba nti kati gwe mbidde wenoonya abantu bange nga bakyala kuva mu mabogedde ebigambo bifaanana bwe biti naye abantu bwe baba n'ekibalumu kikolako ati olwaleero kubanga tugenda mu kalulu omuntu asobola okufunira passport ku kiragiro naye ekiragiro tekijja kuddawo nga kalulu kakoze eki so n'olwekyo twagala etteeka lye liba likyuka
njagala kusibula katika video abantu bange mulindire nze nina okukkiriza nti ekibiina kigenda kwegattako NUP yawangula obwa pulezidenti bwa Uganda si kituufu nti yawangula era olwokuba tetwakyusa mateeka gano ngenda